Wano bwe twava ekisozi nga ntrendinze ensi yonna yeetikkanze. Aha, olwaleero mubadde muyogayoga nga temutrendinze. Bayaleese obukamera n'akuŋŋaanya abamukwata. Naye mwana gwe Katonda lwali tegeera omutima gwo ojja kuyita mu Kampala ng'oli bwereere. Ensi lweri kutegeera nti ozannya sipiyo. Ensi lweri tegeera kadi gy'ozannya nti ozannya sipiyo. Ojja kuyita mu Kampala ng'oli bwereere. Ate nze nyambuka mpola, nzija nninnya mpola mpaka lwenkwata ku kinyusi. Abangisiza bepaledinze balese ba influencer bekalamojja balese amasimu okuva ebuko balese abekyankwanzi balese abenanisindwa. All eyes on me, all eyes on where? Mukama Katonda omuntu gwataddeko ekisaki, omuntu Katonda gwawadde omukisa. Omuntu Katonda gwawadde omukisa ne bwogutemere ekkubo riziki teweta ne bwokiika. All eyes on me. Where all eyes on you where? Tekitrendinze. Hey, yes. Inze wendi wano buli muntu anayagala ajja neesimulizeeko ebisoota agende munkozeeko effujjo. Ne Katonda w'abalamu, Katonda w'abantu balamu, Mukama Katonda olunaku lumu agenda kunkolera ekyamagero. Buli kimunze ninga eyazza omusango. Buli kimunze nze gwe beetikka, nze gwe balaba obubi, nze nazza gwaki. Samwati agaliwo nti liri Pazo mbu yagobeddwa kuyogayoga Jaaja naye awanda muliro. Talina bigambo biwoomu eri Kenzo yakikatiriza era nawuliro lyavaayo n'ayogera n'agamba nti yabange lwaki buli ayagala okuyambibwa baba bakulifaalinga ku Bebe kulu, nti lwaki buli kimu ekibaawo mutakugamba kubirako Bebe kulu. Naye mbu bibi azeemu n'abyogera yadde nga aba tasobola kuvaayo erinnya n'alimentioninga ne of course abantu bategedde nti egaali agiyisa mwani, egaali ali mu kubanga agiyisa mu Kenzo gwalangira obunanfuusi. Mbu yeeyagaliza era nti buli kimu kyakola mbu akola nga yeeyagaliza ye ng'omuntu. Munnange ffe tubaawo okuba nga tugakuwa era nga tugakutuusaako nga we gali awo tuvuddewo. Ensonga za alien skin ne mukunjatasera, abaana nno batandise okulumiriza omukunjatasera mbu yatinkuula entalo era mbu ebintu bino mu kutandika mbu era mukunjatasera yatandika ebintu bino yadde nga basinkana alien skin naye talina kye yabakola naye ye n'atandika ate mbu n'amwogerera amafuukule. Musibye muta baganda bange era kasoyire musibye bulungi yaman nze tukiya the air ku nsonga za mukunjatasera ne alien skin kubamba ndeko ku live yo mukunjataserawo n'agamba mbu twali kumpi ne polisi zene nsonga polisi esokeze zive mu kwanga twali kumpi ne polisi alien n'atusanga okumpi ne polisi n'agala okuntugana ayagala okunzita. Nze tukiria the air ndi opening nnyo ne mbandi mu maaso ga mulamuzi nkyogera sirina kyentya sirina gwentya ntya Katonda. Alien skin we yatusanga ku mafuta talina kye yatukola kuba olunaku olusiri lwerabira twali tuva kuyimba ku show ya Dax Katero mukunja nambuuza icon gomanye bya live band machinde muno live band enyuma eri luddawo ne mugamba eri wa fifi wano wansi ku mafuta wali KFC nangamba tugendeke wa fifi awo nambuuza baliwo kamayirungi konze bakaluma waggulu nangamba tugenda awo nitusoka ru parking emotoka ku mafuta ndisoka ne tulwalwa wawo alien we yajjira lyagenda ku Nansana. Alien we yajja emotoka yene emukulembera pajere eringa pajere oberinga simanyi neringa pajere eyo mali mabaniga nga batudde mabega nga alien ali mukali akamotoka kakalala baka Benz nga bali eri emabega ekitufu bali banji era mwava mu munigo omu n'agenda n'agamba alien mukunja wuuno wano
waitedde kikangemu nga alien atutuuseeko Mukunja yali yerookingiddeyo nga abaniga balala bafulumya abaffe bakutte emiggo bali wali emabbali. Abaniga ba alien ne bajja babaga muteeke munda emiggo ne bateekayo emiggo tebalina n'omu gwe baalumya yadde ogamba nti bamukuba oluyi njagala omuntu aveeyo agambe nti batali ba alien bankubako yadde oluyi nali mu mmotoka nali mabega nga Mukunja atudde mu maaso ng'ali watuddeyo driver Mukunja ng'ali ku ssimu alien yajja bulungi n'amukonkona n'amugamba musajja soko ggulewo. Mukunja nakusendabirwamu alien yamubuuza ebigambo byalinga bina n'amubuuza owaaye lwaki onzijonkera nakola ki kiki kye nakola nga twali bakyali. Mukunja yaddamu bubi alien nga te alien yamubuuza bulungi mugweze alien togenda kunkankanga buno buyimbi bwokangakanga nze togenda kunkanga bwoto ate ze alien sikulinako buzibu naye obwo obubizibwo obunzijonkerako alien bubizi ki obukujjonkera. Kyava abuuza be bana babeera mu comment section ng'abuuza ffe kyeva mugamba mafia kuba kituufu baali bangi baali bagenda ku show kuba alien teri atakimanyi oba bagenda ku show abasibye ekigaali ki yaba agenda ku show kyeva mugamba mafia mbancha amita mafia oba yali skill benge nangamba gwe sirika ko alien amugamba wacha muleka ayogere nambuza amaddogo badde ogamba ki ne mugamba alien mafia mbadde nsaba ogusale ko alien sigenda kugusala nga kyali wa mwayogera bwati. Mukunja nakola ki alien ngali mukuluma kamaliyunji kempola mpola n'abaniga baawo. Mukunja n'asirika kyava abuuza Julio kwa Julio yali ayimiridde mabega wane wange we nali ntudde n'abuuza Julio bano tubasiike ko Julio kyotugamba kye tukola ko alien n'agamba bano tetubasiika ono ayogera bwogezi nnyo talina kyayinza tukola. Alien n'agenda talina n'omugo yalumya talina n'omukulu n'obabya ddala ndi mabega ga alien kave mu maaso ga mulamuzi nsobola okyogera. Alien talina n'omugo yakoonako ku ffe yavuga buzi emmotoka ze n'agenda n'agamba kangendeke wa Shalom eno. Awe tuli tukyeyongerayo kutunuulira mu mbaga ya Pastor John Mulinde ne Brenda gwe tategeddeko nti ye Kwizera omukyala omupya. Waliwo gye nsomye nga pasita omulala naye apositinze ku mbeera eno naye nga bakulaga nti si basanyufu era nti abamu ku basumba bagana okwatendinga embaga eno. Amazima g'amatuufu gali nti omukyala wa Pastor John Mulinde eyasooka yafa era nga yali amanyikiddwa nga Prose ye yali maama w'omugenzi Gideon Mulinde eyafa. Omuvubuka oyo yafa nga alina emyaka 27 mu 2021 n'engeri omuvubuka oyo gye yafaamu era yaliko ebibuuzo bingi nga ansantini. Awo nno n'amala n'awasa omukyala gwe bayita Jasmine era kigambibwa nsanze ku mukutu gwa pasito omu nga yabiwandiise era kigambibwa nti on Jasmine bayawukana mu 2025 mbu ng'amulumiriza nti ku baana be yali ayina omwana w'emyaka 5 n'omwana w'emyaka 13 bonna baali sibabe. Naye mbu bagenda okuddukira mu kkooti nti bafamalizinge divorce ye baali bayawukana dda era nga kino ekyokugenda mu kkooti okufuna divorce yali ayagala kuwasa mukyala mulala. Yonno Brenda gwe yawasizza naye bapasita abasinga obungi mbo mikwano gye babadde tebasanyukidde era babadde tebakyetaaga. Era mbwe embaga yaliko abantu ba luwatu nga mbu ne bamu ku bafamily members tebamusindikira congratulatory message oba message emuyozayoza okuba nga afuna obufumbo obulala obutukufu. Era mbu n'obutebe obumu ku mbaga eno okusinga obungi bwali bukalu. Abantu bangi bazze boogera ku mbaga eno naye mbu bo nga abasajja ba Katonda abamu baali tebakkirizaganya nakyo.
ekyokubanga embaga eno ebaawo nze naawe eyo nga tuvudde era nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo ono agambye muntagingire Natasha muwala wa Pulezidenti Museveni mulowooza ayagala mugamba ki bibino vidiyo eno mugintagingiremu Natasha muwala wa Museveni kyemmanyi abeerako kuno ku TikTok bonna balina akawunti ku TikTok kuno omukyala oyo baamukutte mukyala weeyo eggulu mu grade 1 magistrate court era baamukutte nga bagamba nti yasomola ebyama bya kooti era ng'alaga nti yasomola ebyama nti Kyagulanyi agenda kukwatibwa ng'ennaku z'omwezi 18 ogwokusatu guno gwennyini gwe tulimu agende simanya mu adjuman court oba bamuvunaana misango ki teryamanyi era omukyalo ono ne bamukwata nti yasomodde ebyama bya kooti ekintu ekimu kye twagala okutegeeza Museveni ne famire ye Natasha ne famire yo oba ne kitaawo oba ne mutabani wammwe muhoozi kende Lugaba kye twagala mumanye nti mugezezzaako okwawula bannayuganda okusinziira ku mawanga gaabwe oba okusinziira ne region mwe bali era ne mulowoozesa eggwanga Uganda nti mmwe mwekka mmwe muliwo abasobola okubeera mu buyinza bw'eggwanga Uganda naye tweyongera okubakakasa nti bannayuganda kati cause gye tulinawo right now is to fight you bannayuganda cause gye balina okwetooloola eggwanga Uganda buli region okuva mu west okutuuka mu north okuva mu east okutuuka mu central cause bannayuganda gye balinawo in this generation is to fight you okubajja mu buyinza. That is the only cause we have in Uganda. We don't have any other job to do as we young people right now. It was like muchinana, it was the cause mu myaka gya kitammwe okulwana n'okujjawo regime embi ezaali zirwanirira ezaali zitulugunya bannayuganda. Era mu kaseera ako kitammwe yasobola okulimbalimba abasajja ab'amaanyi bamama mbabazi basaamu kuteesa bakayindo otafiire ba Dr. Kiza Besigye ba Miriam Matembe, those educated people abaliwo by then, and they were by the way younger than your father, and they joined him, they fight the battle because by that time it was their cause. But right now it is our cause. Any reasonable Ugandan ategeera what is going on in Uganda. So okwata omukyalo ono ne mumusiba, okwata omukyalo ono ne mutandika omugulako emisango gy'ekitumbavu, mwe mulowooza Kyagulanyi kyayogerako bannayuganda abali reasonable tebakitegeera? Mwe mulowooza bannayuganda abasinga obungi wadde bali mu bitongole byammwe, bali mu bitongole by'obulamuzi, ebya poliisi, eby'amagye, whatever kitongole it is, mwe mulowooza bannayuganda basiru? Mwe mulowooza munnayuganda ali emmere yokya ne yeebaka ategeera obulungi, atali compromised by your regime, atabafunamu, atagaininga in your regime? Do you really think that Ugandans, they are all stupid? They don't know what is going on in Uganda. Tebamanyi kye mukola ggwanga, tebamanyi Uganda kye yeetaaga right now. This is our cause. You are going to arrest many, you are going to kill many, but the cause will remain there. As long as the cause eyokubajja mbuyinza weeri, you are going to arrest many, you are going to kill many, you are going to kill as long as you want, but the cause is going to remain. So mwe bwe munaaba mulowooza kati saawa zino mwakutte abasajja abakuuma Kyagulanyi, mwe mwamubawa okitegeera. Saawa zino mutandise okukwata abakola muki, abakola mu kitongole ky'obulamuzi. Mwe mulowooza abantu bonna abali mu kitongole ky'obulamuzi basiru? Do you really think that those educated people, they are so stupid? Tebategeera. This is our cause. Right now, Natasha and your father, this is our cause. As we young generation right now, newe munakola mutya, newe munakola intimidation, newe munatwawula, you are going to divide us, you are going to kill us, you are going to intimidate us, but still any reasonable Ugandan, they are still going to demand what belongs to them. Okitegeera. Mwe muyinza okulowooza nti Kyagulanyi mwamumala mumulwanyisiza. By the way, Kyagulanyi has made you look like fools. You people, Kyagulanyi has made you look like fools. Okitegeera. Amaze okubakuba goolo 10-0. Abalaze nti you are idiots, you are fools. You don't have intelligence in Uganda. Okitegeera. Your intelligence ya mwe yokka kyebalaga, it is like those are rumors, rumor mongering. That's what you call intelligence.
okitegeera kati ne weebuuza omukyalo ono baakutte waaki mbu yasomola ebyama bya kkooti byamaki mwagamba Kyagulanyi temumunoonya like publicly mwavayo ne mugamba Kyagulanyi temumunoonya temulina kye mumwetaaza and Minister of Information Chris Balyomunsi yesterday by one yavayo n'agamba eggwanga Kyagulanyi temulina kye mumwetaaza okitegeera mwabadde mu kakiiko ka ppaka nga mugamba Kyagulanyi temulina kye mumwetaaza so if Kyagulanyi temulina kye mumwetaaza ate emisango mu kkooti ayina gyaki ate abantu abawa information about Kyagulanyi mukwata baaki if Kyagulanyi temumunoonya oba okitegeera you are not going to fool Ugandans bannayuganda temukyasobola kubalimba bannayuganda temukyasobola kubafuulinga by the way you can see them as idiots as stupid people as what as unresponsible people like but they know what they want okitegeera bannayuganda bamanyi kye baagala Kyagulanyi alina abantu abamufako mwe mulowooza okubeerawo kwa Kyagulanyi mu ggwanga Uganda nga temunnamukwata do you really think that you don't have anyone in security offices oba in security organs abamwagala ababadde bamuyambako okwetooloola eggwanga gwolooza ku road blocks ezo Kyagulanyi abadde tayitawo nga tekuliko abasirikale mwe mulowooza adde tebamanyi waali do you really think that any reasonable Ugandan can agree with your stupidity so Natasha mutuuze kitammwe mutuuze baganda bammwe mwetuuze mwewumbewumbe nga family mumanye eggwanga kiki eryagala Ugandans we are tired of you teri muntu ayinza kukwata Kyagulanyi n'amuwaayo either mu judicial system either mu security system either in what in any organ teri muntu ayinza kukwata Kyagulanyi n'amuwaayo mu mikono gyammwe mummwe abatemu because we know okitegeera bannayuganda tumanyi kye twagala mutwawudde mwawudde amawanga mutwawudde mu buli kimu mutwawudde mwe mulowooza nti teriyo omuntu ayinza kulaba nonsense ng'oyo ng'ali mu Ajumani ng'ali mu ggulu n'ategeeza eggwanga baddiya tweyongera okubategeeza nti bannayuganda bonna bayimiridde wamu naye Kyagulanyi wadde bali mu kitongole ekiramuzi wadde bali mu poliisi wadde bali mu magye bonna bamanyi kozi Kyagulanyi gy'aliko era gye baagala and that is our duty right now as we young generation of Uganda nga bwe yali duty ya kitammwe bw'ataapondoka mu biseera emyaka gye yalimu ye yalina amaanyi mu kaseera akagalwanirira eggwanga kati right now mulimu gwaffe nga ffe ku mugigi guno era buli muntu yenna ali responsible person reasoning ayina obwongo bwe obutegeera obulungi nga she is a Ugandan oba he is a Ugandan tasobola kulaba that nonsense n'atagipublishinga kati twagala mukwata abasirikale bonna abakola mu intelligence system because they have failed omusajja abalemeredde kubanga bwe mukwata abantu nga bano nga mugamba nti balagajjalira emirimu gyabwe ne mukwata be mwawo okuuma Kyagulanyi nti balagajjalira omulimu gwabwe mukwate n'abasajja abakola mu bitongole by'ebyokwerinda abakola mu intelligence system abakola mu bitongole by'obukessi mu ggwanga Uganda because they have failed their job also omusajja abalemye okukwata omusajja abafuuliza abafudde abaaje abafudde abasiru stupid people in intelligence organs okitegeera naye mulekerera ebyennyanja ebinene ne mukwata bana abatono be mwagala okumalirako obusungu baddiya tweyongera okubakakasa Natasha and your father and your family bannayuganda si basiru and they are ready to protect Robert Kyagulanyi Center intani yasibiddwa oba gwe batadde ku remand olw'okuba nga yalinkinga records z'omusango gw'omukulu Robert Kyagulanyi Center nga gy'emisango gye baali bagenda kuba nga bamusilapingako oba bamuvunaana mu kkooti singa yakwatibwa ndowooza kweka okumuyiga kolaba nti bamuyiga buli wamu nga buli nnyumba ze basuspectinga nga mwali nga bagendayo ne balumba but unfortunately oba fortunately tebasobola kubanga bamukwata mpaka we yasazeewo n'adduka mu ggwanga n'agenda asooke yewogomeko eyo ajja kuba nga akomawo gyabategeezezza nti ngenze n'ekyo tekitegeeza nti struggle ekomyawo webale kubanga wekomidde ku Legit TV 256 teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde butereeva amawulire nja kubanga nga kubeera nja kubanga nga kutuusa koona wooli wonna wosinzidde tuzikalira nywera buli kye weetaaga okubanga omanya wano wokka
tujja kubanga tuliwo. Sigala naffe tuvaawo.